abadde ayitibwa Khalid bin Talal abadde ayitibwa Ali Walid bin Khalid bin Talal ye mulangira emyaka 20 abadde mu koma emyaka 20 abadde mu koma yamaze n'afa yafuna akabenje mu mwaka gwali gwa 2005 baali bamututte ebungereza okusoma koose y'amagye ebungereza omulangira Ali Walid bin Khalid bin Talal yava mu lulyo olulangira Saudi Arabia baali bamututte okusoma ebyamagye ebungereza n'afuna akabenje ku myaka 15 mu mwaka gwa 2005 kati akabenje ako ke yafuna bagezaako family n'engeri kiri nti bagagga bavundu babiwunyawunya bagezaako okukola ekisoboka okulaba nti obulamu bwe babuzza engulu ne kitasoboka wabula ne bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba wakati ku ndiri amazeeko emyaka 20 obwongo bwagenda maaso n'okubika nti bukyankalana nga tategeera biri ku nsi okumala emyaka 20 nga teyeekyusa ali mu kitanda akaseera konna kabadde ng'ajjanjaba omulangira ono Ali Walid bin Khalid bamuza mwaka 2009 akaseera ke bamaze nga bamujjanjaba abadde yafuuka kumbi kya bulambuzi munda mu ggwanga lya Saudi Arabia akafo oba rumu mu babadde bamujjanjabira ebadde yafuuka kya bulambuzi nga bakira abantu bava ebule n'ebweya okwetola eggwanga lya Saudi Arabia okujja okumusabira okumuwa ku dduwa n'okutuukako mu kifo ekyo abadde ampuliriza yafuuka nga kya bulambuzi kitaawe bamutenderezza nnyo omulangira Khalid bin Talal yabadde kitaawe bamutenderezza nnyo kubanga kitaawe kumpi yava ku mulimu gwonna gwabadde alina okuba nti akola n'asalawo okulabirira mutabani we abadde mu kkoma okumala emyaka 30 abadde mu kkoma okumala emyaka 20 ng'ali awo tanyega wabula nga bamujjanjaba bakyusa mukyuse waliwo ko mwaka gwali gwa 2015 baayinawoko ampuliriza essuubi bwe bagenda maaso n'okulaba nti yawanikako ku mukono oba omukono gwamuvingamukko n'omutwe gwe n'agunyeenyamu katono ne bafuna essuubi nti omulangira yali agenze maaso n'okulabika nti oba oli awadde engulu newankubadde nga tekyasoboka abasawo enfunda eziwera babadde bagamba kitaawe omulangira Khalid bin Talal agende maaso n'okulabika nti akkiriza omulenzi ono bamuggyeko ebyuma ebadde bimuyambako okussa balabe naye nga bwe bamugirako ebyuma babadde bakimanyi nti bwamugirako ebyuma agenda kubassa ogw'enkomerero kitaawe yagaana n'agamba nti yabadde akyayina essuubi nti asobola okudda engulu kubanga abasawo babadde tebamulangiriranga nti yafa kati abadde ku byuma ebadde bimuyambako okussa okumala emyaka 20 kakati amawulire okwetola ensi yonna babadde bamuwandiikako nga the sleeping prince omulangira eyeebase abadde teyeebase abadde mu kkoma okumala emyaka 20 bwati Mungu yamujjuludde olunaku olwise ku myaka 35 wabula nga yakoma okutegeera n'okumanya ebiri ku nsi nga wa myaka 15 afiiridde ku myaka 35 yakoma okumanya ebiri ku nsi nga wa myaka 15 we yafuna akabenje wali muna mu ggwanga eritibwa erya Bungereza ebintu nga bigenda maaso n'okwekana nti bitambula mu ggwanga lya Saudi Arabia bataddewo ebifo bibiri aw'okumusaalira waliwo bagenda okumuzaalira okusooka ku muzikiti era nga tutegedde nti swala eyo egenda kubeeramu abasajja bokka ate oluvannyuma bagenda kuteekawo n'esswala ey'abakyala bokka wakati mu kusaalira omulangira oyo bwe bayise Yesu wakati mugenda maaso n'okuleka nti bamusaalira omulangira Ali Walid bin Khalid bin Talal okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Saudi Arabia wabali nnyo okuba nti otuliriza bannaffe aba Uganda Joint Herbal Research Clinic baddamu